Olunaku lw'eggulo Kkooti Etafuta Ssemateeka yasazizamu akawayiro 2.5 mu tteeka erirungamya enkozesa y'omutimbagano erya Computer Misuse Act akabadde katondawo omusango ku muntu yenna abeera ayogedde ebinyiiza omuntu omulala okuyita ku mutimbagano guno ng'omusango guno gubadde gumanyiddwa nga offensive communication. Ebuuzibwa nti buli ky'oyogera kinyiza abantu bonna oba kiyinza okunyizaako omuntu omu, so nga ate etteeka nga bwe banaaba banaakukyajinga mu tteeka oba okuggulako omusango kirina okuba nga ekikola ky'okoze kinyiza n'abantu abalala. Andrew Kalamagi ne Robert Shaka be baatwala okwemulugunya mu kkooti ku nsonga eno era ng'abalamuzi balaze nti akawayiro kano kabadde kalina engeri gye kakontanamu ne ssemateeka w'eggwanga lino ng'era balaze nti Paalamenti mu kuyisa etteeka lya Computer Misuse Act teyannyonnyola bulungi bikolwa omuntu by'akola okuvunaanibwa wadde okumulambika engeri gye yeewalamu okuzza omusango. Offensive communication nayo yennyini tebagidefininga bulungi kulaga nti exactly kino kyekikyamu kikoma wano oba bw'okisussa bwoti bino bwe biti bwe bivaamu bo bateekawo buteesiteeka nga liri open kivula abantu abangi basibiddwa. Ensala ya kkooti eno yasanyusizza abantu ab'enjawulo kyokka nga waliwo abawakanya kino ekyasaliddwawo. Ssentebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya agambye nti ye ng'omuntu takkiriziganya na kyasaliddwawo kkooti ya ssemateeka ng'agamba nti abantu abamu bandinyigirizibwa. Awe neebuuliza kibi ki ekiri ku tteeka lino? Lwaki oyo yenna aweebwa enkizo okunyiiza abalala mu bugenderevu ogende ku mutimbagano oyanike ebyama byange oba onyize otawanye eddembe lyange ery'obwebange? Nze bannange mu kulaba okwange sinategeera lwaki abalamuzi bano balowooza nti etteeka lino kyamu. Bo banamateeka okuli Kayiwa Wilba ne Lufunya Derrick bagamba nti obuwayiro bwonna tebwannyonnyolwa bulungi. Tiriraga ki oyo ekikyamu ki kyennyini kyotalina kwogera. Ate ekirala ne bagamba nti ku tteeka eryo we liba weeriri abantu abamu basobola oddikozesa obubi kuba osanga waliwo abantu abamu lyerivunaanye ate abalala nga terikoze eki teribavunaanye. Biriza naye cracks oba omubiri gw'etteeka lino gukola ki? Gukyaliwo. Ate bawadde mu lulimi olunamateeka kye bayita ratio decidendi, the decision abalamuzi kubayimirira nga bagamba tewali definite terms, waliwo vagueness mu butya offensive communication bweri. Now Kkooti Etafuta Ssemateeka kkooti nto ku kkooti ensukkulumu. Nsuubira nti obwangu obw'ekitalo Attorney General agenda kwapiiringa decision ya Kkooti Etafuta Ssemateeka eri Supreme Court. dr.livingstone Sewanyana omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu asanyukidde nnyo ensala ya kkooti ng'agamba nti etteeka lino libadde lityoboola eddembe ly'obuntu naddala bannamawulire. Yo oli bw'abanga alina ensonga gy'aleese bw'ebanga taliimu nsa osobola ogiziimuula. Bwe teriimu nsa oyinza okunnyonnyola lwaki teriimu nsa naye tomuziba mumwa, kubanga bw'omuziba omumwa kiba kitegeeza nti abakulembeze bajja kuba bafuuka bannantagambwako n'ebibi n'ebikyamu ebigenda mu maaso biba tebikyasobola kwogerwako. Mariam Wangadya asabye ssabwolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka okugenda mu kkooti ensukkulumu okujulira kyokka ng'abalala kino bakiwakanyizza. Ayinza okukubako ogugambo ku mutimbagano ne gukutabula obwongo ne gukuleetera kankiyite stress. So awo mba ntaasibwa ntya? So ensala eno abalamuzi nga mbaasaamu ekitiibwa naye siikiriziganya nayo. Okuddamu naye era n'okuddamu nekola amendment naye ng'ate mu nsonga eyo yandyebuzizaako ku bantu oba ebitongole ebirwanyizi by'eddembe okulaba nti bannaye
kino kiyamba omuntu bw'ayogera bw'ati eddembe lye ery'okwogera liba likoseddwa oba judgment eri paincurium etesimbye kuki ku nsonga ez'amateeka nene wavaayo ekiragiro kya kkooti kifenna kye tulina okussaamu ki ekitiibwa. Nsuubira nti ensonga eno bwegenda ku kkooti ensukkulumu okutaputa akawayiro kano kkooti ya ssemateeka ke yagambye tikakontagana ne ssemateeka wajja kubaawo clarification. Ndi mugumu nti ne bwe banaaba bajulidde mu kkooti ensukkulumu era naye ejja kukkiriziganya ne kkooti ya ssemateeka nti akawayiro si katuufu kubanga kaziba bannayuganda emimwa obutasobola kwogera ku bibala. Singa ssabwolereza wa gavumenti abeerawo akujulira ku nsalawo ya kkooti etaputa ssemateeka eyakoleddwa kati abeera asigazizza ennaku 13 okukoleramu kino. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV. Amalindirire.